Olunaku lwa leero ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa January omwaka 2024 His Excellency elected President of Uganda oluvannyuma lw'akabanga akawerako nga poliisi n'amagye bigumbye Makage after 5 days. Olunaku olwaleero ekiro ky'olunaku olwa Lusazo libadde Mulanda kika 15 bwe batyo ne bajja abasirikale baabwe mu maka ga His Excellency Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine wamu ne maka ga Dr. Kano Kizza Besigye wamu ne maka g'omukulu Esalongo Elias Lukwago munnange mbu poliisi n'amagye bipondose ne bigamba enanga n'agamba Kyagulanyi atulemeredde naye tetutamanyi oba bano bateze katego His Excellency asobole okudda ewaka tetunnaba kukitegeera ekyo naye nga twongera obajjukiza nti embeera yo bwetyo bweri. Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine elected President of Uganda mukama waffe akomyewoko ewaka. Ane twongera okubajjukiza nti poliisi n'amagye bimaze okubanga biva maka g'omukulembeze. Kakati nno oyinza okubuuza nti babadde bafa ki ekibadde kibaleeta bibuuzo ebyo byoyinza okwebuuza naye naffe tetumanyi baganda bange naye nga byebyo benyiza okubagamba. Weewaawo ffe tukyali bagumu era tukyagamba nti His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine tetunnaba making sure bano abasajja bakoze ebintu by'ekisiru bayinza obalaga nti bavuddewo ate ne bayitawo akabanga katono ne bakomawo. So tukyali awo naye nga tumanyi nti amawole ge tufuna gatulaga nti bamaze okuba nga bazingako era pulezidenti waffe amaze okuba nga akomawo mu maka ge. Kakati nno tutandika lugendo lulala. Abalala temuyina kyemutugamba. Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine akomyewo mu maka ge olunaku olwaleero. Kakati mugamba ki? Temuyina kyemugamba. Naye nga bannange yo Museveni abadde ali ku pressure ng'akazito kamutta ng'okuswala kumutta n'agamba ye bakisiringula amagye gange n'engajja mu maka ga Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine. Tebalina kye bagamba, tebalina kiddako, just bali awo kubuzaabuza ggwanga naye nga nabo amazima bagamanya, amazima bagategeera nti Bannayuganda bakooye, Bannayuganda babakoowadda, Bannayuganda babakoowadda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampizana wadamu ina balamusizaako nnyo. Omukulembeze waffe omulungi omulonde Kyagulanyi Center Robert Bob Wine gadda mu maka ge. Asoose n'okola press conference era nga ebintu abikoledde ddala. Kakati nno tusimbudde kyenyinza obagamba tusimbudde. Embeera eyo gye baali bayitamu tebaavaako mu nsi yaabwe nti bagende banoonyeeko mu nsi ezinaweza ennungi nga Uganda oba nga East Africa nti bawangaalireko eyo beesonyiwa eddungu lino omuli ebbugumu eringi bwe riti. Singa baakikola ne bamanya nti balinayo gye basobola okuddukira ng'omusana ng'ebiseera by'ebbugumu bituuse, nkulayirire n'ensi teyaali kulaakulanye kuba tewaliwo kyalibadde kibawaliriza kukola kisoboka kyonna kulabika nti bateekawo embeera ya tekinologi abasobozesa okuwangalira mu nsi yaabwe ng'ebbugumu terikyabakosa. Olw'ensonga nti babaddengawo nga bakola bakimanyi nti weza kasita ekyuka nga tuddukira e Uganda, nga tugenda e Kenya, nga tugenda e Tanzania, nga tugenda gye tulaze, nga tuviira ekibambulya ky'ebbugumu. Abo abanaku ennyo abaavu abasembayo be baalisigadde nga wano abatalina busobozi buyinza bafulumya mu nsi. Kitegeeza nti abagagga abalina obusobozi obusobola okubaako kye bakola okukyusa ensi yaabwe baali badde baafuna option endala etali ya kukyusa nsi yaabwe kugireeta mu mbeera ya tekinologi abasobozesa okusigala mu nsi yaabwe nga wadde ebbugumu lizze. Oba ntegerekese mu nsonga eyo nti ekyo nakyo kimu ku byabayamba okukulaakulanya ensi yaabwe okunyigiriza kwe baagumiikiriza. Nze lumu nali nvuga omuvubuka mu Somaali, muvubuka wa myaka nga 25, n'angamba kitaawe amaze wano emyaka egisoba 4. Ne mubuuza mwafuuka baba obutuuze wano, n'angamba nedda. Ne mubuuza lwaki, n'agamba nti kitaffe nze yanzaalira wano nti ye. Naye ekimu ku nsonga ye gye baamuwe yamummisa obutuuze
yalinga akolera wano nenga weza bwekyuka ebbugumu ne lijja ng'alinnya ngaddayo Somalia weza bwe yatereranga ng'akomawo wano kati bano bamala okukyusa ensi yaabwe ne bafuna tekinologi wa esi kati ayagala asabe obutuuze bamugamba nti mu mbeera gye twalimu nga tunaa kufuna tekinologi ono wa esi okuba nti tusobola okubeera kati wano wadde ebbugumu nga lingi nga tewatusabaako butuuze naga kitegeeza nti ensi yaffe tojagala wabula oyina just byojagalamu oba kitegeera nagamba nga bwe mwatulekangawo mu mbeera embi mu nsi yaffe ne mutulekera ebbugumu lyaffe ne mugende wammwe nga walungi tetusobola kukiza bafuula abatuuze balubeerera wano nga temwasobola kugumiikiriza naffe mu mbeera gye twayitangamu bamumma obutuuze ate nga batuufu oba kitegeera kati ffe obumu ku buzibu bwe tuzisanze ne bwe tulina ng'Abannayuganda oba n'ensi ez'Afrika ezimu nti tetusobola kugumira mbeera ya nsi zaffe bwe tufuna okunyigirizibwa okw'amaanyi ennyo nga gwe twafuna mu Uganda ekyokufuluma mu nsi gufuuka omulimu okumanya Uganda erimu okunyigirizibwa kungi yemu ku nsi ezisinga yemu ku nsi bannansi mwe basinga okufuluma abangi nga temuli lutalo kuba ensi ezisinga obungi abantu baziddukamu lwa ntalo naye bagamba Uganda yemu ku nsi ezisinga okufuluma bannansi mwe basinga okufuluma abangi nga temuli ntalo eyo likodi ffe tugirina era okufulumya abantu mu ggwanga obatwala mu nsi endala gwafuuka mulimu ate ogw'amaanyi era ogusasuza ssente empitirivu obungi mujjuke nti bakadde baffe abasooka okuwangala mu nsi zaffe ezo eza Uganda n'endala ezituddiridde naddala mu Africa okubatwala ebweru okukola obuddu baba batwaliranga ku njegere nga babawaluzi lwa mpaka nga tebagala kuva mu nsi zaabwe mu mbeera yonna eyagwangawo mu nsi zaabwe nga tebaagala kufuluma nsi zaabwe babeerawo ne batooba n'ensi zaabwe bwe ziba nsolo okutale ne balwanagana nazo paka lwe bafuna we batebenkeredde ng'ebisolo bibadde bibalya babigobyewo naye nga tebadduse mu nsi kati ffe olwali okudduka mu nsi yaffe gwafuuka mulimu tuddukire Canada tuddukira UAE tuddukira mu Amerika tuddukira Bungereza ate nga tusasula ssente mpitirivu obungi ogenda okufuuka baddu mu nsi endala ate nga gye tuddukira nga tusasudde na ssente okugendayo betuvuma nti babi nnyo era betwekulisa buli mwaka nti tukuza ameefuga okuva abazungu lwe bava mu nsi yaffe ne bagitukwasa kati twefuga naye gye bagitulekera netulemerera naffe netugiddukamu aye netubalumba ewaabwe betuli mu kwekulisa nti twabawona kati ate tusasula ssente obalumba ewaabwe oba okitegeera kati bamwe akafaananyi singa bano abasajja baddukanga nga badduka mu nsi yaabwe olw'ebbugumu eno ensi yali badde olooza weeri yali badde efaanana bweti kati naffe Abannayuganda singa twagumiikiriza ne tugumira okunyigirizibwa okwo okututeekeddwako gavumenti yaffe oba oli awo twalyabe nga tukyalina option ndala yonna okuggyako okwerwanako okukyusa gavumenti ne tuleeta gavumenti endala oba oli awo eyinza okutereza ensi yaffe naye kasita twafuna option endala nti bw'olaba nga tokyafuna kigula magala ddiba bizinesi z'okola tezikyatambula oba okitegeera buli kimu ng'olaba kiganye option eddako genda kukuba kyeyo kale twaligenze ne tukuba ekyeyo naye bwe twalituuse eno gye tuzza okukuba ekyeyo ne tulaba ensi z'abantu bano bwe zifaanana ne tumanya ne hisitole waabwe mwe baayita okubeera ng'ensi zaabwe zikulaakulananga ne zifaanana bwe ziri olwaleero kyali badde kifunamu ekyokuyiga ekyali tuyambe naffe okukulaakulanya ensi zaffe nti bw'ojjano ne weegomba ensi yabano nga bwefaanana ng'olabira ddala nti efaanana Uganda gy'oloota waali badde okola ekisoboka kyonna wadde ng'osinziira Canada oba ng'osinziira mu Amerika oba ng'osinziira London okulabika nti ebyo bye weegomba e London bituuka e Uganda ate nga kisoboka naye ekisinga okunakuwaza ye muntu okutuuka eno gy'atuusa walungi n'alaba ng'afunidde akalembereza mu misaayi gy'abajjajja b'abannansi egyayiika okutereza ensi zaabwe mu maziga g'abajjajja baabo bannansi agakulukuta olw'okulwana okutereza ensi zaabwe oba okitegeera gwe n'osanga buli kimu kiteredde kiwedde n'otuuka wali n'ofiringa comfortable n'olabira ddala ng'atuuse at the extent
okutuuka okubanga bwe bagamba nti bannange mugende musimbe ebitooke mu binnya enguudo enfu zikolebwe oli n'asinzira Bungereza n'agamba ekyo kikyamu temukikola oyo muyaaye musiru ayagala kubattisa nakubakubisa tiya gaasi gwe gy'oli gye weeyagalira omanyi bye baayitamu ensozi ezifuula bwe batyo bakufuna ku history omanye baabonaabona batya ensi za bufaanana bwe zityo ojja kulanga ne tiya gaasi temuli oba okitegeera oli n'abuuza mbu ebinnya kyekizibu kye tulina mu ggwanga nga yeerabidde nti ebinnya ebyo bangi abafa nga batwala mu malwaliro ng'emmotoka ekeriyo okutuuka olw'ekkubo okuba eribi n'akutukira mu kkubo bangi abakutuka olw'ebbakuba mu binnya nga babatwala mu malwaliro gye bagenda oba okitegeera bangi abakerewa ku bizinensi zaabwe okutuukira mu budde bakukola emirimu gyabwe bingi ebinnya bikosa ebintu bingi nnyo bireeta jjaamu bikereya mirimu bikereya abalwadde okubatuusa mu malwaliro byonna bizibu biva ku binnya ebyo naye ng'oli tasobola kiraba n'abeera mu nsi ng'alaba hayiwe emu ng'eva oli ayinza okutereza ensi yaffe naye kasita twafuna option era nti bw'olaba nga tokyafuna kigula magala ddiba bizinesi z'okola tezikyatambula oba okitegeera buli kimu ng'olaba kiganye option eddako genda kukuba kyeyo kale twaligenze ne tukuba ekyeyo naye bwe twalituuse eno gye tuzza okukuba ekyeyo ne tulaba ensi z'abantu bano bwe zifaanana ne tumanya ne hisitole waabwe mwe baayita okubeera ng'ensi zaabwe zikulaakulana ne zifaanana nga bwe ziri olwaleero kyali badde tufunamu ekyokuyiga ekyali tuyambe naffe okukulaakulanya ensi zaffe nti bw'ojjano ne weegomba ensi yawano nga bwefaanana ng'olabira ddala nti efaanana Uganda gy'oloota waali badde okola ekisoboka kyonna wadde ng'osinziira Canada oba ng'osinziira mu America oba ng'osinziira London okulabika nti ebyo bye weegomba e London bituuka e Uganda ate nga kisoboka naye ekisinga okunakuwaza ye muntu okutuuka eno gy'atuuse awalungi n'alaba ng'afunidde akalembereza mu misaayi gy'abajjajja b'abannansi egyayiika okutereza ensi zaabwe mu maziga g'abajjajja baabo bannansi agaakulukuta olw'okulwana okutereza ensi zaabwe oba okitegeera gwe n'osanga buli kimu kiteredde kiwedde n'otuuka wali n'ofiringa comfortable n'olabira ddala ng'atuuse at the extent okutuuka okuba nga bwe bagamba nti bannange mugende musimbe ebitooke mu binnya enguudo enfu zikolebwe oli n'asinzira Bungereza n'agamba ekyo kikyamu temukikola oyo muyaaye musiru ayagala kubattisa nakubakubisa tiya gaasi gwe gy'oli gye weeyagalira omanyi bye baayitamu ensozi ezifuula bwe batyo kale twaligenze ne tukuba ekyeyo naye bwe twalituuse eno gye tuzza okukuba ekyeyo ne tulaba ensi z'abantu bano bwe zifaanana ne tumanya ne hisitole waabwe mwe baayita okubeera ng'ensi zaabwe zikulaakulana ne zifaanana nga bwe ziri olwaleero kyali badde tufunamu ekyokuyiga ekyali tuyambe naffe okukulaakulanya ensi zaffe nti bw'ojjano ne weegomba ensi yawano nga bwefaanana ng'olabira ddala nti efaanana Uganda gy'oloota waali badde okola ekisoboka kyonna wadde ng'osinziira Canada oba ng'osinziira mu America oba ng'osinziira London okulabika nti ebyo bye weegomba e London bituuka e Uganda ate nga kisoboka naye ekisinga okunakuwaza ye muntu okutuuka eno gy'atuuse awalungi n'alaba ng'afunidde akalembereza mu misaayi gy'abajjajja b'abannansi egyayiika okutereza ensi zaabwe mu maziga g'abajjajja baabo bannansi agaakulukuta olw'okulwana okutereza ensi zaabwe oba okitegeera gwe n'osanga buli kimu kiteredde kiwedde n'otuuka wali n'ofiringa comfortable n'olabira ddala ng'atuuse at the extent okutuuka okuba nga bwe bagamba nti bannange mugende musimbe ebitooke mu binnya enguudo enfu zikolebwe oli n'asinzira Bungereza n'agamba ekyo kikyamu temukikola oyo muyaaye musiru ayagala kubattisa nakubakubisa tiya gaasi gwe gy'oli gye weeyagalira omanyi bye baayitamu ensozi ezifuula bwe batyo bakufuna ku history omanye baabonaabona batya ensi za bufaanana bwe zityo ojja kulanga ne tuuse awalungi n'alaba ng'afunidde akalembereza mu misaayi gy'abajjajja b'abannansi egyayiika okutereza ensi zaabwe mu maziga g'abajjajja baabo bannansi agaakulukuta olw'okulwana okutereza ensi zaabwe oba okitegeera gwe n'osanga buli kimu kiteredde kiwedde n'otuuka wali n'ofiringa comfortable n'olabira ddala ng'atuuse
at the extent okutuuka okubanga bwe bagamba nti bannange mugende musimbe ebitooke mu binnya enguudo enfu zikolebwe. Oli n'asinzira Bungereza n'agamba ekyo kikyamute mukikola. Oyo muyaaye musiru ayagala kubattisa nakubakubisa ttiya gaasi. Gwe gy'oli gye weeyagalira omanyi bye baayitamu ensozi ezifuula bwe batyo. Bakufuna ku history omanye baabonaabona batya ensi za bufaanana bwe zityo. Ojja kulanga ne ttiya gaasi temuli. Oba okitegeera. Oli n'abuuza mbu ebinnya kye kizibu kye tulina mu ggwanga nga yeerabidde nti ebinnya ebyo bangi abafa nga batwala mu malwaliro ng'emmotoka ekeriyo okutuuka olw'ekkubo okuba eribi n'akutukira mu kkubo. Bangi abakutuka olw'ebbakuba mu binnya nga babatwala mu malwaliro gye bagenda. Oba okitegeera. Bangi abakerwa ku bizinensi zaabwe okutuukira mu budde bakola emirimu gyabwe. Bingi ebinnya bikosa ebintu bingi nnyo. Bireeta jjaamu, bikereya mirimu, bikereya abalwadde okubatuusa mu malwaliro, byonna bizibu biva ku binnya ebyo naye ng'oli tasobola kiraba. N'abeera mu nsi ng'alaba highway emu ng'evanga Kampala mpaka Kisoro nga yonna eyakamatala sayidi ne sayidi. Layini 7 zigenda Kisoro, layini 7 ziba Kisoro zidda Kampala nga zonna zaakakamatala sayidi ne sayidi. Oba okitegeera. Ekyo n'atakyegomba wabula n'akulaga kano kagundi ke bakoze ku Kulokotawa ka flyover Kulokotawa naga nti abanupu muddemu mwasame. Olaba flyover ze mulaba e Dubai ne waffe zaatuuse wane Dubai waliwo flyover efaanananga akatandaalo eriruddawo. Ako katandaalo naawe mu flyover akakatandaalo. Oba okitegeera. Kitegeeza nti gy'owangaalire osobola okufunamu ekyokuyiga. Mufo kyo n'olwana okulaba nti enkulaakulana gy'olaba eno esobola okutuuka ewammwe. So si kulwanyisa ate abo abaagala okukyusa ensi yo mu maziga g'abajjajja baabo bannansi agaakulukuta olw'okulwana okutereeza ensi zaabwe. Oba okitegeera. Gwe n'osanga buli kimu kiteredde kiwedde n'otuuka wali n'ofiringa comfortable n'olabira ddala ng'atuuse. At the extent okutuuka okubanga bwe bagamba nti bannange mugende musimbe ebitooke mu binnya enguudo enfu zikolebwe. Oli n'asinzira Bungereza n'agamba ekyo kikyamute mukikola. Oyo muyaaye musiru ayagala kubattisa nakubakubisa ttiya gaasi. Gwe gy'oli gye weeyagalira omanyi bye baayitamu ensozi ezifuula bwe batyo. Bakufuna ku history omanye baabonaabona batya ensi za bufaanana bwe zityo. Ojja kulanga ne ttiya gaasi temuli. Oba okitegeera. Oli n'abuuza mbu ebinnya kye kizibu kye tulina mu ggwanga nga yeerabidde nti ebinnya ebyo bangi abafa nga batwala mu malwaliro ng'emmotoka ekeriyo okutuuka olw'ekkubo okuba eribi n'akutukira mu kkubo. Bangi abakutuka olw'ebbakuba mu binnya nga babatwala mu malwaliro gye bagenda. Oba okitegeera. Bangi abakerwa ku bizinensi zaabwe okutuukira mu budde bakola emirimu gyabwe. Bingi ebinnya bikosa ebintu bingi nnyo. Bireeta jjaamu, bikereya mirimu, bikereya abalwadde okubatuusa mu malwaliro, byonna bizibu biva ku binnya ebyo naye ng'oli tasobola kiraba. N'abeera mu nsi ng'alaba highway emu ng'evanga Kampala mpaka Kisoro nga yonna eyakamatala sayidi ne sayidi. Layini 7 zigenda Kisoro, layini 7 ziba Kisoro zidda Kampala nga zonna zaakakamatala sayidi ne sayidi. Oba okitegeera. Ekyo n'atakyegomba wabula n'akulaga kano kagundi ke bakoze ku Kulokotawa ka flyover Kulokotawa naga nti abanupu muddemu mwasame. Olaba flyover ze mulaba e Dubai ne waffe zaatuuse wane Dubai waliwo flyover efaanananga Bw'atyo His Excellency the Elected President of Uganda bw'azze Makka Magere bwenna abadde bamunoonya n'abadde bamubuuza mwanguweeko mujje mulabe Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine omuzoganye aba akomyewo mu bitiibwa ebingi oye President w'eggwanga His Excellency toyina ky'omugamba ono munoonyezi w'Abannayuganda era assuubirya ggwanga lino.